njagala nzikiriza ensabire Janet Kataha Museveni omukyala w'omukulembeze w'Uganda abana baali bamugise njagala kusabira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga nze omukristaayo omwangulikaani abatizibwa n'ensibwako emikono ate era ate n'empasa mu bufumbo obutukuvu so kitegeeza nti nkola emirimu emitongole mu Church of Uganda njagala kusabira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nti ebikuluma byonna obadde oba tubyokya mu linnya erya Yesu oba bisitaani wabivuddewa byonna ebyo byonna tubyokya okoze emirimu mirungi abantu bakwagala oyagala abaana oyagala abakyala oyagala Uganda okutebenkera wakola emirimu mirungi nnyo mu kalulu kano akawedde giro kyali mulamu giro kyabeerawo nkusabira otereere obeere bulungi lava eyo gy'obadde ne mukadde waffe Yoweri Kaguta Museveni nga baawo egende mu maaso nsabira abaana okutebenkera okubeera obulungi nsabira abazzukulu bonna babeere bulungi nkusabira Pulezidenti Museveni nga bwe wayitamu nkaweweewu guluno beera bulungi beera n'emirembe beera n'obulamu Mukama abongere emikisa Mukama ayongere okubagabirira ate Mukama ayongere okubawangaaza njagala byonna byonna bikwase omuntu omu yekka Yesu Kristo gwe tukkiriza y'aba abakulembera byonna bitugenda nabyo mu maaso amin sarangibadde nkambwe kati oba tewali amusabira bapasita baaganye ate wali amusabidde babalaki nze simanyi kye bali bapasita abali wano obugingo tewali bulijjo baayita ne bagenda n'abasiibulwa simanyi kusiibulwa simanyi kukola teri yasabye yadde maseeke yaddaani. Alright, yes. Oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kasubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaza okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Mwami tugume olunaku olwaleero Gasiya muzzukulu wa Ndereya Gakyalo olabiseeko badde ndudde okulaba gigende ndi bulungi nkolabye ne muzzukulu wange okuba omugonvu omwana yagonzize nasoze neebaso nagende 11 givuga nenda kugamba bwe baŋŋamba ddamu omugundi eno makerenda kola bwoti gwomanyi kyemba nakugamba kati kowasiza awo kakati osajjukuwadde oli musajja ddala naye nze siri kwerabira kyewankole nze kateka anti oli muwala wange tulina okuwerekereza sente wampa mpya sigaba nkadde nali naakakulaba endowooza ennaku zaali ziweresa nompa emitwalo nogamba genda omukibi nga mpya anno kyenakola nazitereka naziteeka mu nnyumba kanja nazigwaku nagono ngaayina mpya njagala onzikirize nsooke mbuuzeeko ku bantu abatulaba abalungi abalaba Megatron yakulamusaako nti mwasuze mutya musibye mutya abawano n'abali ebweru mwenna abantu b'ebweru sitaano yagenda n'akola ekigambo najjawaka n'akwata amaka nga bwe gali ngazo kundabako n'abisuulayo abantu bagamba sikyali muwejjere kakati tekyali yadde aleeta adde ekikulu nene yakonyumeza yagamba naye tugumwonombe mbu yalaba amakago n'agwa eddala nagamba oli minisita nagazimba oli minisita wa buzaabuzi nedda amakago nagazimba nga nkyalina ku ssente nali treasurer mu Buma Uganda manufacturers okumala emyaka egyo etaano ne bamala ne bannemesa ne bansijayo nali n'emirimu egyagivaamu ssente nakolanga mparambo tojjukira nga nze piara baali bakunfiga baali bonna ziraba ne boboyi namuwa ku ssente bonna nabawanga ekyo ssente oli mugabi yes ndi mugabi kati zanzigwako
naye abantu baraba amaka ne bagamba tugumono nzate okyali ku maka oyo bbugwe ekyo ekikomera kizimbi komunako kakati nze nalina ku ssente luli nalina ku kati mbagamba banange temukyagaladde kuba kati mbitunde kati mbitunde wakati bagala baguzaako ale tebikyali byange kati byamusoga n'abaana be kati gwe tolabadde emaruga eyo siyo ali munange yange era waŋŋamba nti owaaye njagala genda kunateze nfaayo ate mufaayo gwe tamuzebikere kakati nze abantu bange abalowooza nti tugume buli tose sibalimba sibadde bubi saali bubi nagenda okubeera obubi luvanyuma ng'ebintu byonna byonoonese naye saali bubi generale ate nze sina mutima mubi so omuntu eyagiranga akantu n'akaweereza ne bagenda baleeta amaka n'ogamba nti tugumere ne bakujja mu byawo bankola engeri biri yabikola dda bannabikola dda ekyamasaba nabikola dda naye nze abamanyi kuva emabega wonna kati kweza ntegeera bulungi sibadde ffenna kwezi yakundaga manesho gye twasooka okukola wanyumiriza gundi Erias Lukwago mbu mubaya muyayi wano twalinga naye nze nga ndi Kampala secondary ye ngali old Kampala naye ngali Kampala bagitaka Kampala high Kampala high nga gyasomera naye nga tuli awo tubeera awo otambulize emirimu gyaffe nga tuvudde ku ssomero kubanga nze nasomanga olweggulo bo nga basoma dde kumakya naye nga bavaayo tugudde awo wali paaka kati paaka empya nga wetusambira akapiira wetudde ekigere yasooka okumpa ekigere nali simanyi nti ebigere bye nti babirya nabiwooma kakati nze nabirirako muogo nga Erias Lukwago yabyemba so kyokora nagamba nti nze Erias Lukwago sina buzibu naye era bonna bawaka bonna abamanyi kubanga mukiikulu awo baddawo ttaka awo mukiikulu waliwo ne mukulu we yabeera awo mukwano gwange so tubadde ffena okumala ebbanga so abantu bambi tebalowooza nti nze mba mbalimba nedda naliko bulungi ekyamazima amaka go nagazimba n'ekikomera nakizimba weekiri ewange of course bw'oba otuuse ennyumba eri kuyika eri ku eka ekikomera nakisiba mu 1 eka n'ebiseera ebyo nakisibiramu tukola nti mulimu emiti mulimu buli kimu mulimu ebitooke well organized kubanga nze nayagala okukola ekintu ekyawamu nga kasente nkalina naye okulw'okubeera mu opposition biseera ebyo nagenda nenzigyayo empapula mu electoral commission nti ngenda kwesimba obwa president kyandeetera ebizibu ne bannondoola buli kimu kyonna kye nalina emirimu gyonna obwa treasurer ne babunzijjako buli kimu kyonna ate n'ekirala abantu balina eddogo abantu baloga waliwo omusajja gwe twaleeta twamugja eyo nze ne Kadu Kimera owekitiibwa Kadu Kimera era ntumuwa omulimu kyeyankola navuganga emmotoka nenva ewaka egayaza nenzija nengipakinga ena Mirembe oba oluusi wano nga simanyi nga oyandigenze ebigogo uma nengenda okusinzuka saa 9 nga ndi Lubaga mwebwe ntakuwunza yitizikubuulira amazima navuganga emmotoka nenzijja waka nenzijja nga simanyi gyenda nga ndowooza ngenze Lugogo so nga nzize Lubaga ngenda okuzuuka saa 9 nga ndi mu mmotoka nebase saa 9 nga ndi Lubaga nga sigenze ne bannoonya nga sirabikako ekyavaamu nakwata bukwasinyonyi nengende South Africa ate nali kuwumula nga bimanyi byengenza okukola namala emyezi 6 ogenda okudda nga buli kimu kyonna bakikyusa dda abangoba yakuloga kugira kunga kuwaŋŋanguka ensi zonna nze kugambye bannanga abantu baveeko Uganda erimu abalogo era nkusanze wano ng'olina gw'oyogera nti bakugamba nti gundi bamugambya gundi kulanna bugundi yebamuyita jjajja Lubo wa Jjumba mukono nnyo gakwezo agenda kuloga tulina buloga munaffe bamuyita esibifu yamwogerako yagambye agenda muloga naye yamuwa ennaku 7 tezaawedde kona agamba nga tewanduzi ajja muloga baloga mpolampola ebyadda baloga walogo eddogo gyeriri eddogo gyeriri balogera ddala
nze nkugambye nawunganga nga bwe nkugambye nze nagenda ogenda South Africa nsobola ogenda ngenza nepangisa egundi South Africa flat ati nalina sente oba yagala oyo none sente zo ngayinakukola ye yali ayagala omulimu nguveeko completely nguveeko mulekere era naguleka sente nebazijjako nga bwe baagala ne bakola bye baagala byonna ate nalinzizeeyo siddangayo sirinyanga nayo kuva mu 12 oba 12 n'okutuusa kati siddangamu kulinnya erwo omuntu akuloga omuntu akuloga muveeko so abantu munnange bakikola ekintu ekyo era nze kyantuukako nenkimanya nti kituuka ku bantu era nenkimanya naye nga ensi yo bw'obanga gwe naawe omanye engeri gyesobola okwetetenkanyamu wewetetenkanya nibanga kyereeta kibanga kikuba kutuuma nekiddayo n'ababbi bangi wetetenkanya ate musangira ababbi ogenda okufuna omutuufu nga anti era nabo abatuufu bo bali luddawo eddagala eryo nga lyalayisi naye likumula kati abadde waawo n'obeera kusa kya Mukama Katonda asinga kakati ku pointi eyo njagala nzikiriza ensabire Janet Kataha Museveni omukyala w'omukulembeze w'eggwanga abaana baali bamubise njagala kusabira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nga nze omukristaayo omwangulikaani abatizibwa nensibwako emikono ate era ate nempasa mu bufumbo obutukuvu so kitegeeza nti nkola emirimu emitongole mu Church of Uganda njagala kusabira mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu nti ebikuluma byonna oba ddogo tubyokya mu linnya erya Yesu oba bisitaani oba bivuddewa byonna ebyo byonna tubyokya okoze emirimu mirungi abantu bakwagala oyagala abaana oyagala abakyala oyagala Uganda okutebenkera wakola emirimu mirungi nnyo mu kalulu kano akawedde gira okyali mulamu gira okyabeerawo nkusabira otereere obeere bulungi lava eyo gyobadde ne mukadde waffe Yoweri Kaguta Museveni nga baawo egende mu maaso nsabira abaana okutebenkera okubeera obulungi nsabira abazzukulu bonna babeere bulungi nkusabira Pulezidenti Museveni nga bwe wayitamu nkawe weebugulu no beera bulungi beera n'emirembe beera n'obulamu Mukama abongere emikisa Mukama ayongere okubagabirira ate Mukama ayongere okubawangaaza njagala byonna byonna bikwase omuntu omu yekka Yesu Kristo gwe tukkiriza y'aba abakulembera byonna bitugenda nabyo mu maaso amin sarangibadde nkamba kati oba tewali amusabira bapasita baaganye ate wali amusabidde babalaki nze simanyi kye bali bapasita abali wano obugingo tewali bulijjo baayita ne bagenda n'abasiibulwa simanyi kusiibulwa simanyi kukola teri yasabye yadde maseeke yaddaani wadde okusoma ku yadde nze tampanga yadde ze lwataano yadde kasupu kawuuta nga ndi kanzimuwe nkikuwadde kitwale mu linnya erya Yesu naye abaana badde batukoze ekigenyi naye nda yakoze ekigenyi ali mu nkomi naye oyo omwana naye kakati banange simanyi oba era nze okuddamu okubyogerako General Seyagudyo n'agamba ekituufu omukulu yabadde ayinamu okukosefu naye mwababika badde batandise ofumba emiwumbo gy'emmere bakoze eki naye kakati waliwo omuntu gw'oyagaliza ekibi Janet omwagaliza kibi kyaki mukazi wa ayogera mpola ebintu byabikwata mpola tabeera mawulire tabeeraawo yetaduula si ye muntu ali awo nti anatandika natandika okuvuma tavumangako kati oyo lwaki oba omwagaliza okufa bannange muleke bw'aba afaafa bibye nereka kwongerezaako nze kyova amuweereza esaayeku Mukama Katonda naye agira akyabeerawo nina okumusabira yewekifuuka pasita we kakati ayinza obutanzikiriza kubanga alina muwala we musumba naye naye abadde tanamusabira saalabadde tinafuluma bano abasumba bo okuva batamusabire bwe n'omusabira bagenda funa ebisa anze musabite andi gye n'omuhozi yagambye bapasita abaffe naye abamanyi naye muhoozi oyo najja kukola omulimu tazanyi kati gwewagira ekyokugoba bano bapasita baleekanira ku makuba balina bino ebisinga naye kakati ani abagamba nti Yesu ali kukubaawo Bayibuli egamba genda mu nnyumba yo galawo olugi saba Mukama oyo atalabika ajja kuwa ekyo ky'osabye era takugamba ko tigenda ku kkubo oleekaane takyogerangako
beba muletedde n'okubeera ewala olwaliro okusaba Yesu okuwuliriza esaala zo okujjako ng'eno ng'odi omala kufuna emizindaalo n'okwonola yeeyongerayo ze kubuulira amazima toyinza kubanga olwaliro kati okusaba n'osaba bino ebyempola okugenda okwanukula lutalo bakuba ebidongo byenyini ne baleekaanira waggulu bali ku kkubo bali luddawo bakolawo ki tuyinza kutwala ensi gy'osobola okusangamu ebintu bwemuganda okyasusekatikkula kikompeyinenze kiwasu kyaki eri wali bagerayo akeebakawo saawa 5 omwana akuba tumuteeni ow'engoma akuba ow'esaasa akuba owa gundirizimu ayomba banaagoba n'emizimu gye bakati nga Katikkiro aliko emizimu egy'enjawulo egya Buganda egimutambulirako naye kimanyi nti okusaba okukugoba emizimu bayinza okumugobako emizimu gye ate engeri gyakyali Katikkiro ng'alina ddamula bayinza okugimubako kati okubeera obulungi anokusembera ewala ne gundi n'ekkanisa naye abalokole gundi nasi balokole bokka n'abasiraamu baleekanirako Sejusa general wano ekyengera anti n'abagamba mugire n'abayita waliwo bwe yaswanyulamu n'abaswanyulamu ku kibooko Lindaku abakeeraala ate bwe yabakubira yababuuza tyani nti mumuyite wano nasooka muswanyula mwena mama wamulwadde yasooka n'abagamba enjaziineyo mugisussizaamu omukulu enkyayakeera bukeera anti zikubuulira kati mulimu abantu abatasaaga naye Uganda yeetaaga kutereeza effujjo lisusse simanyi anaabasasula abantu abo bakeera bukezi ku kkubo n'okeera kubuulira enjiri olunaku ne luziba ne ne luddamu ng'obeerawo otya ennaku zino babuulira babakwata kamera batwalawa anti kati byebyo tubagamba twagala eggwanga lireme okubeera nga liringa ekigaali ky'abayiga nti buli omu kyagala okukola atya n'akikolerawa no Uganda eteeka okubeera kiriya nze nalabye emirimu weegiri mu Uganda naye bannayuganda tetuyiiya bw'ovuga oluguudo okuva wano okutuuka Arua mayiro zirimeka ziri 5 naye tofunako yadde ettooke eriri ku kkubo oligula oliteeka mu guudo teririiwo manda tofuna yadde emmere w'oyimirira n'ogamba nti katulye wano emmere singa wabaawo engeri gy'okuteekateeka abantu batandika okufumba emmere kumpi awo abantu basobola okugirya okuteekako emmere amatooke lumonde biki obigula eri mu kyalo mutwalo gumu n'oleeta wano n'otunda 2,000 bagagula naye bannayuganda beebase bali mu kubuulira njiri tuyinza kubeera mu ggwanga liryawo bagala sente z'amangu obuulira kimazima n'akusabira essaala yeyeomuwayo ettaano tesobola kubeera ne pasita agamba nti ffe tuna Katonda ow'Isirairi yatukuuma ate nga yakuumibwa basirikale ow'Isirairi yagamba nti Katonda ow'Isirairi yatukuuma naye ng'ayina patro mu maaso n'emabega kati awo tutandise okukyusa anti oba kati bali ku nkola eno Katonda ayamba kakati anti oyo si Wisirairi bwe twanga tugamba Katonda ow'Isirairi Katonda owa Abrahamu Katonda owa Isaaka nga yalina okuba ng'atukuuma ate gwe lwaki oleeta abasirikale be bakukuuma nga 8 kati gye n'omuhoozi bw'aba yakyogeddeko ate nze mwesiga ennaku zino ntandise okumwesiga bw'aba yakyogeddeko abakwatemu twagala tutereeze Uganda abantu buli omu akola kyayagala kuba buli kaseera baba mu ntalo n'alangira omunne ebisiyaga n'alangira bisiyaga n'ogamba naye kiki bagira ku kantu akatono bunaku beberi pako n'ogaana n'oyebika kati n'ogamba kino ki bakozesa abaana tebabasasula abaana tebabasasula balina amativiti basasula yadde entono naye abasasula oyo muzibu nnyo oyo muzibu waliwo gwe yagamba nti ajja musasulanga akakadde naye olunaku lwayisa bagundi kwogera ku bisiyaga yabawadde 5,500 naye ate oli gwe yagamba okusasula naye yabadde oti yamuwadde ate olwataano buli muntu yamuwadde 5,500 abagenzeeyo kumukwata akube bulungi kayanja we anyway kwegamba mulimu ebitali bituufu ebigenda mu maaso olabira ddala ng'eggwanga lyetaaga kubaako kye tukola omuntu akolera awantu naye enswera zinyooka
buli kimu kiriwo ekiti tewali akola ki kwegamba tebafaayo omuntu okugamba nti kanongoose wenna okulongoosa nabeeta ebintu bitambula tebafaayo buli omu ali ku lulwe so eggwanga lyetaaga kutereeza tutereeze eggwanga Uganda abantu babeere bayiiya juusi twagenzeyo okuziika ewa Fred Enanga twageze kumuziikirako taata we yafudde naye kiri eri we twayise kiyisa abantu kumpi 15 olunaku naye ku kiri eri teri yadde munwa gwa kasooli teri ate lwaki tebagula naye twoli aleeta n'abantu balina okuyiiya nagakanjiye ndeete wano kasooli ndeete wano amenvu ndeete wano ki abantu babigule tewali wakiriyo kya Lumonde ojja kufuna ku sente naye abantu bali mu kibuga n'abali wali tebafaayo ate batandika okuvumirira gavumenti tuyambe gavumenti tofaayo Museveni ogwavu naye nga nabo tebagala kukola so Uganda erina emirimu nagamba okuva wano ku luguudo lwekugambyeko singa tusobola ntugamba tulisimbeko emiti netubaako abakola nasale bedi netubaako abagira bonna batandika okusimba emiti oluguudo lwonna lukalu bw'oba ovuga enjuba ekuba mu maaso bwetu ebyokuba nti emiti tewali wetaaga kusimbako emiti naye tulina Ministry of Environment tulina environmental fund sente zibeebweru esobola kukola omulimu lwaki tetufuna abavubuka nebatandika okugira emiti okusimba emiti okuba ku makubonebaprojekti namba y'eggwanga lyonna tufuna emirimu tulina awantu aw'enjawulo ng'abalima enanasi ng'ekangulumira nazigo tufuneyo ettaka tufuneyo ekazi nga 5 tuziwe abavubuka tukolere abavubuka abasayide eyo yonna naye ng'ekyo bakikola bagire baterezemu ne ku butale yes anti obutale weebuli ezirima eyo ng'oziraba baziyita bulinanasi nabalabye okukushushu anti bubeera butono anti leka nkubuulire nze nagenda e Japan bwentuuka e Japan nagenda n'enanasi 2 Abajapani bangamba osobola okutuleetera konteyina z'enanasi 3 buli wiiki olwo abali mu gavumenti ati bakulemeseza era ziriwazo osobola okufuna konteyina 3 ozijjewa tewali kati njagala ovakkedo kati ovakkedo njagala konteyina 2 buli wiiki kati tokiraba nanoonyeza ne Kongo naye taliiyo ovakkedo mulina abamwakutaga we bali wano Kenya bamunsabye bagamba okwatayikazo nga 5 noteekako vakkedo oyo omanyi ayinza okwekola naye kati abantu bali mu bintu birala babuukira kye babuukira bwe bawulira ow'emwanyi nga bagenda mwanyi bawulira ow'obusanyi nga badduka obugubi nga bagenda kwobwo kwegamba Uganda tetuli strategic mu bintu byetukola tugwira bigwire buli kimu kyonna tugwira kigwire nekituleetera okubeera nga obwavu bwe bukujja mulundi gumu linda katulabe emwanyi abantu bonna bagambye nti emwanyi naye emwanyi ejja kulimba ne bagamba terimba mujja kutuusa okutunda kilo nusu 10 ane bagyetaaga badalabye yalioko ku radio nakuliza Sematimba ngagamba nti ekintu ekyasinze ebbeeyi wabukaawa simunya kilo ya milioni 3 nyuza nima yaffe ejjo tulemesa anti kati nze kubuulira mugenda byonna bye mulimye byonna mugenda kutuusa ekiseera okukungula nga temunawe mu bitumba emwanyi nga bazirime embungi bagezeeko twali buzibu naye Uganda tulina okubeera strategic tumanyi ki kye twagala tumanyi wawe tulaga tumanyi nebiki bye tugenda okufuna mu budde obuddako naye otherwise ebyetaago bikyali bingi bw'ogenda mu byalo enzikiza kumpi erikatikuta abantu teri yadde kasola amataala naga 9,000 tugamba gavumenti mugezeeko abantu mbawe sola ne ku makubo amanene gonna tetugira bitaala muteekeewo ababbi balinga ababbi abantu obwavu bali bubi nnyo katuma wano we tuli nomala ogenda ng'okabira mu buli muntu mu nsawo n'omugazi so kakati embeera ey'abantu ba bulijjo mbi nnyo yeetaaga okukolako ebiguudo byafa masannyalaze tewali embeera obwavu bungi abantu bali awo bakola ebintu ebitaliimu kubanga tebabategese naye bali mu kuzaala buzaazi bw'otuuka kati n'otuuka mu byalo n'olaba obwana obuto obutalina ngato
nabadde mpita Wakibuye nina omwana omuto wa myaka 12 ayina buzaala ani abazaala wayi musajja bubuuka bunaabo oba oluusi n'abasajja basebuluto era bw'ogenda ade Busoga wano oli abeera n'akaduuka kamu n'afunisa abaana 20 olwaba waaki chapati nusu bitaano mukutu gwa metacholi nalabye muwala yesinamere omukulu w'eddiini yamugambye waaki mwesiba ku bantu jukira akalulu ako akalondebwa we Masaka obuzibu bwali bw'amaanyi omukyala wa Nuupu agamba yawangula akagana bageze mu mugundi kati munaddiini yavudde n'agamba badde ekyokwesiba mu bantu mukiveeko n'afuluma ng'aswadde naye kakati Nameero taswala era temumala biseera kumwogerera ataswala oyo omwana taswala ludde mu byobufuzi mwapulidde avumiddwa buli kivumu kyonna avumye buli omu yenna gw'aba asanze era munaddiini oyo amwegendereza ajja muweereza naye ekyo yakoze yabadde ndowooza ye gw'ataddangamu banaddiini abawa ku kitiibwa ajja mudamulabye nga mukakkamu nze mwesiga Nameera ajja muddamu ajja muddamu muleke abantu nedda buli muntu alina engeri gy'akola ebintu bye Nameere ayagala kubeera mukulembeze era yesimba wanti kakati empaka bweziba nga zinaamuyamba era yagenderaawo kubanga ana ataliiwo mu mpaka yaani baana ataliiwo mu mpaka buli omu aliwo mu mpaka bw'oyagala okululeeta nga bakuba kibooka ng'okakana owulidde bw'oyagala okugiramu oti ng'onaagira walaoyogeddeko ne zadriga mukambwe obukambwe abujja simanyi oba yabaki baga nti yalinamu akantuntu mu mutwawo mukambwe mbu bamulamutwalako ebutabika mukambwe omutwe kirabika mbu gwagira mbu omuntu yenna ku bukulembeze atabuka buli muntu yenna atabuka era kyova olaba kati ne Nameere ku ntebe ye tasobola kuzanya tasobola era anti kati bagenda kuddayo naye mukumanyi sente za kooti manyi sente za petition eya elections bagenda kufulumya sente nyingi bangi bafuddeyo Chairman Nyazi naye yafuddeyo Ajofuluta yafuddeyo yagambye bano abawangula baababba balina okubajjayo anti kati bagende bateekeyo sente tunaabawulira Jofuluta yabadde mukambwe ng'alina fayiro nga 8 ataddemu agamba ki agende yamuwangula si yalina okumuwangula babba akalulu ke anti kati bagende mu kooti tunaabawulira naye nze nandibagambye bandirizeeko emyaka 5 babiveeko bakole ebirala bandirizeeko emyaka 5 kubanga sente zebagenda okusasula tebazirina tebalina Nameere ayinza okusigala nga muwanguzi okusinziira ebintu nga bwe biri ayinza okusigala nga muwanguzi e Masaka mumuleke bw'aba abeerayo abeereyo taamwemu ekitutta kwe kulwanira obufu ne mulwana gy'obeera ensi egenda kuggwawo muleke omuntu abeereko ffe tugumiikiriza Prime Museveni myaka 4 tumwongeddeyo emmerera kati 45 kigenza okugira bweti nga tumwegaseeko ffenna akyalina opposition ate ali wakati opposition ali bw'oyita opposition oyitamawo ate gw'oli ku Megatron ng'olina ky'ogira mu byobufuzi bw'oyita ogira opposition oyitamawo kati bagenze eri mu luguudo lw'enaali oyita akena kati oyitaani mugisha yali mukomera naye nabadde nze ngamba abantu nti badokita Besigye n'obwe bawakanya matuufu kubanga bo balina kye baazimba ne basooka babaako kye bakola emabega kati bamaze okikola kinawo kituuse kati abo basobola okuwakanya naye bwe tugume yayingira nga tonaade n'ekikumi kiki kye weesiga walinnya amazina tumenye okitegera kintu ky'abaana kakati bwe busiba obwo bw'oba tonaba kwetegeka kubaako koogira toweegiraagira ojja kwesanga nga ekyamazima ovuddemu emyaka gigenze tonna bw'oli byebikola ki naye nga bali oli gundi Nameere ye bamuleke bw'aba akyala nalubowa akakane bw'aba akyadde wakyadde akyale nalubowa akakane bajja bakalulu ate ndeye na sente osasule ate sente tewali kino muhozi ng'akwata abantu tenomuhozi akwata bajjeno abakwate kakati kyova olaba twagala tumwegateko
tulabe nti tutereeze eggwanga tukwate ate basiviliani anti basiviliani abasinga bali enguzi bagenda bugenzi mu maaso bagamba enguzi weeri awo bajjano jeno Muhoozi kabakwatemu era kati olwaleero kati bw'ogenda mu barakisi bo muki wonna wonna bati olutya kati bonna nekino tekiyinza muleetera obuzibu bajjeno ne bagamba ayitiridde tukwata naffe katumwefuulire bana basobola mwefuulira ali ground eddala n'abajasi bangi abali munda abato n'abakulu tebamusobola jeno Muhoozi tebamusobola aliwo established so kati bajja musobola bonna ajja bakwata n'abasigadde abakwate abasigadde beetereza bwe batebeetereza bonna banywe era nze muwagira jeno Muhoozi nkuwagira banywe simaze n'okusabira Sara kyensabye ya maama wo n'abaana n'abazzukulu naawe mwoli banywe bakwate banywe ajja banywe mwoyagala babakwate nze nkubulya muze ensonga weetuuse kati obubbi buyitiridde bagambye obubbi buli awo mumaje obubbi buyitiridde so kabakwatemu batereere zeno nabadde ntidde nga ndowooza bwenkwate no gyabakwata bayinza otuuka ne bamwefuulira bagamba oluna tulitako ekimberembere naffe katukole kino kuba ndaba omuntu atatyawo genotafiire ate genotafiire kati jeno Muhoozi amuwa ekitiibwa olw'okuba nti historicalkyewagambye ku Besigye yandibadde yamukwata dda kubanga genotafiire abadde minisita myaka gyonna tavanga mu baminisita akoze buli kimu kyonna lwaki bava tibawummula abo lwaki tibawummula balabira ku mwami Museveni kakati ng'omukulembeze w'eggwanga bw'abanga agambye nti yakyali kwabala muwummule naye alabireko naye kakati mwe mulemeddeko kati yakola opposition tulina abagamba agende bali myaka 3 balemeddeko so kakati nze kyova olaba nakyusiza gundi kati siraba lwaki nsigala nga ati mu bantu bwe bati olabira ddala nga bawagira Museveni ne bamuwagira eno wansi mabega nga beekwese ate nga gwe bawagira kati nze ate nsigale nga nze ŋŋamba ndi opposition kati nze kampagire ddala Museveni ate tukole ki kati ye president myaka 5 kati myaka 5 nziremu kwemamaza mu myaka 5 ate baddemu bakuba emyaka 5 ndikumaji bakalula emyaka 25 nga ndi opposition bampangula olabanga lunorokarokaroka lwempagire Museveni n'awangula baali banzise naye nga ati kirina buzibu kasita nawona wendi ekikulu kya bulamu mwese ensi eno erimu ebintu bingi toyinza kumanya ani yali abumpadde oba wa opposition oba wa NRM kubanga owa NRM ayinza agamba tuguma ono olugezigezi ayinza okuleeta olugezigezi n'atwala kyebanditutte kitegeera oba owa opposition n'agamba lwaki tugume yatuleseewo ng'akoze ebintu n'agenda katukimukole nabo ne bakola ekintu bwekyo so Katonda bw'akuwonya aba alina ekigendererwa kye nze Mukama kye yantegekera nkimanyi kigenda kugenda tolwanagana nansi sirwana nansi sinagivaako liri pazo omumanyi liri pazo muwulira liri pazo yavuddeyo n'ayogera ebigambo tebakuba nnyimba ze ku maradio n'akulima nnyo n'ate nze temuziikanga siko n'alumba Katikkiro kuba Katikkiro yagaana alina oluyimba lwe bayita enkudi ekisododo bw'ayagala ennyimba eza teziyite kuttira anti kati abantu tebamanyi etteeka eryayise ery'obuyiiya eryo etteeka eryayise naye terikukkiriza kutandika kutambuza nnyimba enyimba wandibadde okuliyetinga oluyimba n'oluregistering omala okuregisteringa ayagala okulukozesa n'akusasula naye kakati gwe tojja kugenda ate ng'ozitambuza ku radio kyokka nabagambye nti eriteeka terigenda kukola wano anti Kenzo byayogera tabitegeera agamba neighboring rights ate okitegeera omwana bannange naga nti bw'ogamba neighboring rights kitegeeza neighbor ye bambi tabitegeera ye bwatu bwalowooza bali bannayuganda tebakyaswala n'oludde ku gundi n'oyoge sooka weebuuze genda ku Google
ekuwe ekitegeeza neighboring rights kitegeeza yagambye mu yategeeza yagamba kitegeeza ba neighbor bano Kenya Rwanda Tanzania nga sente za kasuku zino zeyagenze wa President Museveni yagambye za sako ya kasuku kati sako ya kasuku nze nabadde mbuuza nga ndowooza nti nange mwende naga nti abamwetoolodde ye sako kati nze biliyoni 5 zigenda kuggwera mu bana abamwetoolodde ate kati nze mwetooloddewa nakakibuuza gundi ye mwali ndawo ate batubuulira engeri gyokwewandiisa tyotubuulire nendawula tambuulire ateze kubuulira tuli gurupu weeri eriwa nze tebayita mwewandise nemugamba mwami Sandra naganze kandi wandise nze noonyeza bwe newandiisiza sirabawo nabuuza kasuku nangamba kanzije nkubuulire bwe yakomawo yayitawo buyisi nagenda nebuuza nangamba nti kubira ono nampa esimu ya ddu nekubira ddu bwe yawulira nga njogerenga nze tukume gasiya yanzijjako bujjo kakati nze simanyi bagenda sigabirawa tyotubuulira nze kati bwe nabuuziza nabadde nakiremeddeko nibanga nti sente ezo za sako yakasuku bano abamwetoolodde so si saako ali mu saako abali mu saako yakasuku anti kati kirabika siriimu anti kati sina kubeewandiisizaawa mwemwewandiisaawa ganja tolimu gwe juli tolimu mwewandiisa luddawa nga tewandiisa dda mu saako mumwali anti luddawa oyagala ate kati janja kati nze byembagamba ani ali akulira okuwandiisa ogundi ekataliwa mukubireko nkugambira mukubire nti nze Gideon Tukume Gasiya muzukulu wa Ndeya Gataro yanzije ngenda yogerako naye yogere naye olina okulya ku ssente kubanga nze nange bwebeera sako yakasuku ndi mu sako yenyini saako ne sako eri nokubamba neno saako mwenu naye nze ndawula tanangambako nti yeewandiisa mwali kati tokirabe ekyo kati obwo bwe buzibu obwo mulina okuba nga ffenna tuli involved mu bintu nange mwendi tulina okubeera involved kubanga nina TV gakyalo wera etambula nobwetandibaddewo kakati ndi omu kwabo abatambuza ensonga ku social media muganda mujja kumpandiisa musa tugenda kuwandiisa circle of any letter that begins nina okugibeeramu era namugambye byokola byonna mwami Kasuku kola byokola byonna tambuza byotambuza naye nina okubeera mu sako nokuba mu sako n'okufuna ku ssente n'okufuna ku ssente awo nga tuvuddewo mpozi wawe Samusuga ali nsikino okimanyi kyagala bwakyabazinga yagambye okudda ebusogo bayimbira mpozi nga mmodde kyabazinga nga namuwa oyo Gasiya naye abaana abo kimanyi nti bobunoonesi okimanyi nti bonoonesi yakola mirimu ki nagamba yagala bwakyabazinga okuddamu bayimbira kate nga siteegi mukozo taddamu kuyimbayo ayimba biki byayimba bwe yagenda ku mikolo gya Kabaka yaliko akoze eki yaliko akubya abantu bwe yagenda n'abeera n'empoga simanyi yeyo yabeera n'empoga yamulekawa mpoga katali mu palamenti oyo baali sikini wa bisiraani awo bwe tugamba wa bisiraani bwakusemberera okumpi muveeko mumwenye yandibadde yawangula ogwa pulezidenti bwa Uganda naye abaana abo bebamuremesa ngomanya ebisiraani bye balinaabo ebisiraani byabwe okuva eri mu bujjajja batambula nabyo batambulirako byebireesa obuzibu kakati bwakyabasinga bagaba bugabye bagabira bugabizi gwe basanze bamukubirayo bamukuba katono bamutira ebusoga singa atagenda kuddamu kumanyirwa basoga singa namanya nandigambye ne bamugjamu amanyi yamulinze kubuulira yasuula mpuuga okiwulira nakola efujjo lyonna lyakoze byonna balemeseza Bobi Wine okubeera pulezidenti wono katali mubuwanganguzi bo bali wano basama mwasamaki ate bakola mirimu ki biki bye bakola ali skini akyayimba niyimba ki zirwa zayimba kapati ate kapati ako wapatizani
Lodaro oluyimba lwoleta nogantu olesa oluyimba mubanga. Okoyo toyaka. Tetwabakoowa dda tubamanyi ebisiraani byabwe tubimanyi bakola tubitegeera ne twabaleka ntugaka tubaleke okitegeera bakole bye bakola naye totandika ate kumanyira sikyabazinga ojja kufuna obuzibu. Bonna kuba sipiika oyagalani kuba sipiika mawo alemeddeko mawo munafu ani akiddamu ono omukazi agira akitwala mu maaso aditamu atemu afune endala Babuli yegamba nti atalina alina akatono kalimugibwako ne kaweebwa oyo asigale mu kintu kye kubanga abantu bonna babbi kati mawo agala obwa sipiika yandimukoze naye mawo engeri gyeyisizaamu Babuli tugamba oyokya toyokya ekiseera kirituuka ndikusesema si wa opposition si wa NRM kati leetera omulimu gwe bamuwa ogwa Minister of Justice and Constitutional Affairs takukoze bulungi abaana bannuupu kati abawera kumpa obukulu abakalamoja bakwata abakalamoja abavubuka ne basuula eno mu makomera g'eno tafaayo. Dr. Besigye kati amaze emyaka 2 ye ne munne mukikadde munne tewali na musango guli awo naye mawo ali awo yegirabona mu makomera so kati mawo talina kimwagaza bwa sipiika tewali n'ebibye byonna byalina okukola bimulemye nga dda kwekyo abite olaba firimu siziraba sina budde bwa firimu naye mumanyi Junior gwe twakolanga naye mukapito mbawulira muwuliramuko abadde nno n'olutalo naye bagamba ani asinga lwaki balwanira ki ani asinga anti kuki mukwogerera firimu VJ Junior ndowooza ayinza okuba nga asinga kujinga okubanga VJ Junior ndowooza alebit mukakamu ate ekintu kye bavubuka naye ono aluddewo jingu kikati okulwawo si kyekikulu olwawo n'oggwako nobeera expired abala abaana ne bajja mu ebintu byetaaga kulwana lwaki olwana goleka ebintu byekola byokka abakuliriza basalewo byonna byakugira byakubuzaabuza ebiri mu makulu basiibula basaboni banye babalungi abadde batulaba abali ku mikutu gyonna egiri wano nti mwebale kubanga mutuwadde obudde okubanga mutuwuliriza ate era musobola okubanga mugenda kutukasukayo eri abantu bonna batulabe bonna abali wano n'abali ebweru basiibudde mwebale okubeera naffe mwebale okutugumiikiriza mutusonyiwe biba bisobye ebirira biteredde mutwebazeeko nammwe sindika kamaze gaali tukumi nkwebaza abanzijjako akantu nti ninamaka muddemu mu kampi 0772 42 82 772 428274 mubuze ddemu muddemu mumpaaka mwe bantu amaka tegakyali ganga ago ga musoga n'abaana be nze ndi kaddeyideyi ndi muwejjere ndi muzukulu wa Andrea Gakyala okuva emijera Kapuru Town Council Hama County Ntungamo District mubeere bulungi.